nabako byayogera n'agamba musimanyanga abayimbi baba bafudde babbeega baba bafudde ebitagasa ensonga eyo ogyogerako ki saali yagadde nnyo okudda mu bigambo bya principal Bobi Wine saali yagadde kubiddamu nnyo kubanga of course mwenna mumanyi yabayita babbeega it is okay nze kyendaba Bobi Wine bw'avaayo n'ayita abayimbi babbeega naye akuba kintu kye anoonya kintu kye kigumire ye buli lunaku lwali owuliddeyo ekintu ekiri positive okuva mu Bobi Wine nga kikwata ku gavumenti olaba tasobola nakwebaza Katonda nti Uganda nnungi nazimba ennyumba nenzaala abaana abalungi tasobola kukyebaliza on behalf of the government okitegedde gwe mumbulireyo ekintu kimu Bobi Wine kye yali avuddeyo n'agamba nti mu gavumenti eno kirungi mweyakulira mwazaalidde mwagaggawalidde abaana be banyirira balinga ennyonza so simusuubira kubeera kuwa positive ku kintu nga kya federation because definitely amanyi nti federation ekwatagana naki na gavumenti so kati ye omulimu gwe nga opposition omulimu gwe oguli principle number 1 kukuba ki gavumenti nti ne bwasanga nga eno kala bagiyita white ya gavumenti yajja gamba abantu ayina gamba abantu nti ya black so siri surprised ye bwavayo n'agamba nti abayimbi babbeega naye nga nzijukira bulungi nti ye mwennyini tubadde tukola naye ebiseera ebisinga yansooka n'okukola n'abantu ba gavumenti Salim Sale namba emuwe Kayihura namba 2 we Jeno Muhoozi namba 3 we so kyendowooza nti nze wangi ate Kalebula asibya ki ebifaananyi temubiina ku intaneti nze njagala nnyo okulidirectinga mindset ne vidiyo nazo ziba photoshop teziba so just temulina okumanya ate era ne message eno ngenda giweereza bonna ba politicians baganda be munyuke ekigambo bayimbi muleke abayimbi bagezeko okwegatta mu kulwanagana kuno kwe mulaba tulwanaganye gundi federation association tuli mu kwenoonya mutukkirize mutuleke tujja kwesanga naye nga ate it is a must for us to work with government teriyo association ya in any form teriyo group y'abantu bweba eyagala okukulaakulana etalina kukolagana naki na gavumenti olaba ne opposition ekolagana ne gavumenti era efuna biliyoni 3 buli mwaka Bobi Wine avumye buli muntu yenna nga bwali enkwe nga bwe bakola ki naye siwulirangayo Bobi Wine bwazira biliyoni 3 bukyanga afuuka opposition leader oba bayita batya si opposition leader ye president wa NUP yekulira aba opposition so ye ayina katase esobola okuwakinga up in the morning n'abagamba nti mumanyi mwabayimbi mwalidde muli babbeega mu association zaffe ne federation zaffe mu ntalo zaffe naye tasobola kunyega ate siwulirangayo munnamawulire amubuuza naye Bobi biliyoni 3 zofuna eza gavumenti lwaki ozikkiriza nga ate ziva wa Museveni mu gavumenti ya Museveni yes kiri official party ye efuna biliyoni 3 buli ki ate zisukamu mu 3 buli ki then secondly Bobi Wine yabeera mu parliament emyaka egyo gyonna teyazirayo musaala naki nagumu tibannayenze zo sente za kibi naye yakulaga nti gwe omuyimbi bw'ozifuna mu gavumenti sente za kibi naye nga pate ye today ekya receiving sente zaki ez'ekibi zaite ez'ekibi avuga emmotoka ya bullet proof license ekuweebwa gavumenti tekuweebwa muntu mulala ne bw'oba nga olina sente z'oyagala zonna because armored cars oba anything armor ekintu kyonna ekyamagye gavumenti erina okuwa olukusa okusayiningirako ne bw'oba olina sente zenkana eza Bill Gates oba tebakukkiriza so yayitawo okufuna olukusa olwo so saagala kudda nnyo mu principle kubanga principle ayina omulimu gwe principle omulimu gwe gwopozinga ki gavumenti era gwe gumusasuza principle takyali muyimbi akyayimba nze mmanyi principle politician
social media awo ne mwetwala buli omu naava ne tulabamu oli wali ddambu oli teyasoma oli biki bintu ebyo ano manyi nze nina ennaku ku mutima oluusi era nendaba ebintu ebimu naye ennaku zino ogenze ndaba Abannayuganda batandise okuzuukuka kubanga nze kiba kinnuma kwe kulaba nti abalala bakola ate abalala tebakola abalala babazibye amaaso be bali emabega be batambulira mu kabondo ki emabega ate abalala bagaggawala okitegeera n'otunuulira abasajja nga bavumba mu 7 enkya n'eggulo naye amazima ga Katonda mwenna ku kamera eno nkibagamba abo abasajja tubeera nabo ekiro naye nze saaliyagadde kubaabya njagala kubeera diplomatic era nga bwentera okusirika mbeerayo n'ensirika kubanga obudde bujja kujja ettaala eveeyo naye mwegendereza Bannayuganda bajja bakyawa mmwe mulowooza nti mukyayisa Museveni ne NRM mukyayisa abantu bakyawe Museveni naye abantu kasita banaabategeera ate bagenze batandika okubategeera muddidde pain obulumi bw'abantu mubazanyirako abantu bali serious baagala nguudo abantu bali serious baagala malwaliro mwe mubasembeza mu zi front mubalwanyisa gavumenti eyali bayambe kumbe mmwe obulamu bwammwe bukyuse mugaggawadde baana bammwe bali bulungi naye abantu kasita banaabategeera baganda bange mukyuse format ensi yakyuka mulekera okuzanyisa obulumi bw'abantu ebintu byayingiramu n'academics ne tulaba mboli yafuna degree mu MDD gwe n'ogamba PCM abamu ne manyi mwagala content naye kati waliwo ebintu ebitakyakola makulu kati tugende ku kibuuzo ekiddako Babu omuntu eyali abaddeko mu bato omanyi kifeeti ya bato olowooza olutalo luno bwembi abakyala balina abalikawa babu waweerezako komulala in general ngenda kwogera kintu kimu kyokka yes nakola bato ne Chameleon ne Bobi nakola bato n'omugenzi radio ne Wizo. It is healthy for people to compete and most especially kiba kirungi for the industry bafani talkability growth ya industry it is all positive kisinzira ku strategy yo as an individual. So for me my job is to always tell Uganda go and support all musicians. Tuina bato siyo kaje tuina nalabe tuina navio takolangako concert all his life. So Uganda nsaba bagende bawagire navio mu Sheraton waliyo ekyokutegeka show omulala namuteekako si kipya ekyo mukirabye tuzze nga tukirwanira kuva dda nga bwe ntegeka oli alabanga batalina budget era nga kimuyambako bwalwana naawe so ekyo si kipya it is okay bonna baluzinga ate bonna bafuna you lose the money but you get the name but it is very important for you to know what are you looking for at that time. Onoonya sente oba onoonya ki walala big size 1-1 ekiriwo ali busy Bebe tata